Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balaam Bargahara akyali mu disitulikiti y'e Masaka ng'alondoola emirimu egikolebwa mu kitundu kino. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka John Kakande gy'asinzidde n'ategeeza minisita Balaam obubbi bw'ettaka lya gavumenti obususse mu kitundu kino nga n'eribaddeko ekibira kya disitulikiti Ssenyange mu kibuga Masaka baalisazeemu zipoloti ne bazikuba ebbeeyi. Twewuunyiza mu mwaka gwa 2020 kwabadde kuliko ekibira kyaffe kya Galituusi 2021 nga kwali 2022 kwali naye olukujjukujju olubadde bakulembeza abamu nga bambala eddiba erya pate eri ku yinza. Okwanukula minisita Balaam alagidde ebyapa byonna ebyakolebwa ku ttaka lino bisazibwemu n'abaali emabega w'ekkobaane lino bakwatibwe mu bwangu. Ettaka nga kanso si ekkiriza nti eriweeyo nga Youth Plan Board tebimanyiiko kati oyo abeera mubbi nnyo ate teyeetagana kusubira Masaka oyo agenda mu corruption. Mu ngeri y'emu omubaka wa Bukoto East Babirye Sarah Kityo n'abakulembeze abalala bamubuulidde abagagga abeegumbulidde omuze ogw'okusengula abantu ku ttaka n'okwezza ebibira bya gavumenti. Omwami oyo alina abantu bangi bagobye ku ttaka bw'akeera ku makya nga yeetaaga ekibanja kyo ng'ajjanga afuna bakanyama nga batematema byonna ebirimu ng'akiwamba bwe omuyinike ng'ogenda ku poliisi egenda okumaliza prosesi yonna nga ne kooti bagira bamudda ne bagiwa omugoyo ebirala byonna birina history. Wano era minisita Balaam alagidde abagagga bano bagombebwemu obwala era banoonyerezebweko mu bwangu. I want to ask them where they got those soldiers because the CDF General Kainerugaba, either the president or General Saleh, does not aid such activities. People should have a right to own their land. So those ones who think they are above the law, we are going to work on them in partnership with the Office of the President. Mu birala bye banokodde ebibasoomooza kwe kubanga bakyakakkalabiza mu bizimbe ebya Ssaabasajja Kabaka nga wano abawadde g'abuwa beeyambisa ensimbi entono ze balinawo okutandika okuzimba ekitebe bave mu mbuga z'Obwakabaka. Okubeera nga tulina ekizimbe mu kya disitulikiti kirabika bulungi nga tetulina amalwaliro nga tetulina amasomero so tuleme kwonoona ssente tukole ebintu ebiri within our means but we do it very fast and we live in harmony with the Obwakabaka bwa Buganda. Minisita Balaam era awuubyeko olubu lw'ekigere ku ddwaliro erya Kyannamukaka Health Center for ngeno meeya wa Kyannamukaka Town Council Zaina Nakidde n'akulira eddwaliro lino Ssentongo Abdul bamubuulidde okusomoozebwa kwe bayitamu. Osanga nga bamaama ab'embuto babeebasiza mu tenti, abalala bataddeawo wansi omukeeka, abalala bali ku mbalaza naye nga bwe babajjanjabira nga abasawo eccupa balezendere. Tusaba ku buyambi nti omwezi gugenda okugwamu abantu abalwadde bali mu 3,225 so facilities tezisobola kumala kyekimu nga bwe zaali. Oluvannyuma minisita Balaam agenzeeko ku ssomero lya Kajuna Primary School ng'eno asanze abayizi basomera wabweru n'asaba babazimbirewo ennyumba ezitali za buwangaazi bagira basomera omwo. Ebiseera by'enkuba kati enkuba yina etandise okutonya tubeera mu bweraliikirivu nti kasita enkuba etandika okutonya okusomesa nga tukulekera awo nga ffenna tugenda tukuŋŋaana mu bizimbe ebibiri bye tulinawo ebiramu kati ekyo kitukuba naye twandibadde n'abaana bangi ennaku enkutte so district muwandikire maama nga mumubuulira challenge eyo muteekeko n'ebifaananyi ebyo byetubaddeko mugambe nti zino classrooms 2 ne office tewali so balina okuzimba ebibiina bina ekimu ne bakifuula office endala staff room bakeberera ebigezo then ebibiri classroom ezitalina. Justin Birungi Kayembe ne Betty Namawanda, BBS Telefina, Gy'otobadde.